African Union yafuuka kirabu y'abadikiteeta era ekituuka ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu wamu n'okudibaga enkola ya democracy ne rule of law wanene okusamazinga Africa bakwatagana. Kakati pulezidenti wa Angola João Lourenço ng'akozesa ekitongole ky'eggwanga lya Angola ekya immigration department yagaanye abakulembeze ba opposition okuva mu mawanga ag'enjawulo ku ssemazinga Africa ababadde bayitiddwa ekibiina kya UNITA ekisinga amaanyi mu opposition mu Angola okwetaba mu mikolo gyakyo oba mu bijaguzo byakyo ebya 59 anniversary ya 59. Kakati abakulembeze kyabadde kiyise bye banene wammanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP okuva mu Uganda yabadde ayitiddwa. Uthman Masaudi first vice president wa Zanzibar yabadde ayitiddwa. Andre Pastrana eyaliko omukulembeze mu Colombia yabadde ayitiddwa. Ian Kama eyaliko omukulembeze Botswana yabadde ayitiddwa. Venancio Mondlane ali mu kibiina ekisinga amaanyi ekya opposition e Mozambique yabadde ayitiddwa. Mujjukiro yakavana mu kalulu Frelimo ke yakabba e Mozambique yabadde ayitiddwa. Tundu Lissu eyakalondebwa okubeera omukulembeze ow'oku ntikko mu kibiina kya opposition ekisinga amaanyi e Tanzania ekiyitibwa Chadema yabadde ayitiddwa. Naye abo bonna baagaaniddwa okuyingira Angola kyokka nga okusinziira ku ndagaano ezaakolebwa wakati wa Angola n'amawanga agavamu abakulembeze abo tewaliiwo visa restrictions. Naye munnange abakulembeze abo baagaaniddwa okuyingira Angola naye nga pulezidenti wa Angola akozesa immigration department. Mujjukire nti pulezidenti wa Angola João Lourenço obudde buneeno ye chairman wa African Union. Kakati omutima gw'obwasseruganda mu Africa gwalagawa. Bwe kiba nga ekibiina kya UNITA ekiri mu opposition mu Angola kiyise abakulembeze abali mu opposition mawanga amalala ku ssemazinga wa Africa okwetaba mikolo gyakyo, ate ekibiina ne president ali mu buyinza MPLA eri mu buyinza mu Angola ekulemberwamu eyo João Lourenço ne bava ne bagaana opposition okuva amawanga amalala okuyingira eri eggwanga. Mazima ddala mu Africa tulagawa era João Lourenço akolera ani? Kinajjukirwa nti waliwo peace process egenda mu maaso bagiyita Rwanda peace process. João Lourenço yagiri emabega ey'okutabaganya Rwanda, Congo n'abayeekera ba M23. Kakati omukulembeze bw'atyo alaze kyekubiira anaasobola okubeera in charge of that peace process gye njogeddeko wakati wa Rwanda, Congo ne M23 nga tasobola na kukkiriza bakulembeze babibiina by'opposition okuva ku ssemazinga Africa okwetaba mikolo gya UNITA. UNITA mujijjukira yalimu omugenzi Savimbi, yalimu omulenzi Savimbi, so yabadde tegese emikolo gyayo mu kitundu kye bayita Benguela, ekyo ekitundu stronghold ya UNITA kuva dda. So babadde bayitiddwa naye baagaaniddwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yagaaniddwa okuyingira Angola.